Egimu ku misango egisinze okusomooza essiga eddamu z'omwaka guno mwe muli egy'obutujju, obutemu n'emirala. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira engeri omusango gw'abatujju abatega bbomu mu mwaka gwa 2010 gye guzze guwulirwamu. Abavunaanibwa mu musango guno bali 13 okuli Hussein Hassan Agade, Edris Christopher Magandu, Isa Ahmed Luima, Hassan Haruna Luima, Dr. Ismail Kalule n'abalala nga basimbibwa mu maaso g'omulamuzi Alfonso Owinyidolo mu mwaka gwa 2011 ne basomebwa emisango egy'okulya mu nsoolukwe, obutujju n'okutemula abantu abasoba mu 7. Kigambibwa nti abavunaanibwa bano batega bbomu mu bifo ebisanyukirwamu nga Kyaddondo Grounds ne Ethiopian Village mu kiro ekyakeesa olunaku olwa 11 omwezi ogw'omusanvu 2010 ng'omupiira gwa World Cup gukomekkerezebwa. Okuwulira omusango guno kwatandika mu mwaka gwa 2011 ng'abavunaanibwa bamaze okusomerwa emisango wabula ne bajeegaana. Mu mwaka guno gwennyini abamu ku bavunaanibwa abataali bannayuganda omuli Yahya Sulaiman Mbuthiya bagenda mu kkooti etaputa ssemateeka nga bawakanya engeri gye baali batambulizibwamu okuva mu mawanga gaabwe okuleetebwa e Uganda okuwozesebwa, nga kino kyawaliriza omusango guno okutambula akasoobo. Nga 22 omwezi ogw'Ekkumi 2014 okusaba kwabwe kwagobebwa nga kkooti egamba okusinziira nti beebeewaayo eri poliisi ya Uganda bateekeddwa kuwozesebwa mu Uganda era ng'okuva olwo omusango guno gwayongezebwayo okutuusa mu mwezi ogwokusatu 2015. Ebiseera ebyo Joan Kajezi ye yali omuwaabi wa gavumenti mu musango guno wabula yattibwa nga 3 omwezi ogwokusatu 2015. Olwo omusango guno ne guwummuzibwa okumala akaseera. Oluvannyuma lwa Kajezi okuttibwa, Susan Okalanyi kati nga mulamuzi yamuddira mu bigere era omusango ne guddamu okuyinda mu mwezi ogw'omukaaga 2015. Wano gwatandikira mu bbugumu era nga Susan yaleeta abajulizi 78 okulumiriza abavunaanibwa. Mu bajulizi abaaleetebwa mwalimu abapoliisi n'ab'ekitongole ky'Amerika ekinoonyereza ku misango ekya FBI. Okuwulira omusango guno kwagendera ddala okutuusa nga 27 omwezi ogw'okutaano 2016